kama famous Oluganda kama famous we senyo okubalaba amakyako olwaleero nemuva mu bitanda byammwe kuba weeyiika ne mugamba nja kubeera mu kkanisa mwebale nnyo okwewaayo era mmanyi Mukama agenda kibabalira kubanga ye mulungi ate mutukuvu. Mukama ffe yeebazibwe. Twongera okwebaza Katonda olwa wiikendi gye tukubye amabega ebadde enkakali naye Mukama ye w'amaanyi ye nantamegwa ayina amaanyi ag'enkomeredde era ye byakola bikulu nnyo. Nga bwe twebazizza twongera okwebaza nate nti abooluganda babeere nga badda eka. Omu ku abo gwe tubadde tusabira tubadde kukoma ne bayita Blessings muwala wa muganda waffe Kate Awori. Omwana oyo naye yafuna attack nga okussa ku mutawaanya era era kumpi aziire kumpi okufa naye amaanyi ga Mukama ne gamutaasa era wanjogerya kaakano nga ali ku bigere bye atandise okuba nti agenda kwetera kudda ku ssomero rather. Era nyina okwebaza GFM kubanga ensimbi ezijja omwana oyo mu ddwaliro era mwaba azitoola ate nazo tezaali ntono otuna okukola ssente ezo nga n'eziddagala nazo teziriiwo neera Mukama n'aleeta. Mukama yeebazibwe. Era ne mwongera n'okuwaayo okulwa Lydia Ssenawula kumpi obukadde bingidde bubiri n'ezigwamu byonna bya Mukama yabikola naye ng'akozesa mmwe akozesa ggwe n'akozesa nange. Buli Mukama tubimwebaliza. Njala n'okwebaza abaami abaaliwo mu kiro ekyokusaba ng'abasajja ba GFM. Abasajja abaaliwo baliwo tubalabeko. Wycliffe baabano bonna abasajja bajasabiggu basajja b'amaanyi baali abasajja 30 gana lutebereza abasajja 30 mu kisenge kimu ne bakola erinnya Kristo Yesu. Kiri kyali kigumu kyali kizibu nnyo kyali kirungi nnyo ddala era Mukama ekyo tukimwebaliza kubanga Mukama mulungi. Akati Mukama wadde nga akadde katulidde empenda ekiramu kikiwa omukisa abantu babaddeyo nga balidde bulungi basobole okunywezebwa mu bulokozi bw'otuwa. Mukama tukwebaza mu linnya eddungi Yesu Kristo Mukama waffe tusabidde. Amiina. Omwezi ogwa Aprili gulimu kaakano tutadde essira ku nsonga okuba nti tukula mu bintu eby'omwoyo. Sande yaggwa twalaba akafaananyi ak'omwana ng'anywa amata era omwana oyo tumusuubiramu bingi nnyo kubanga mwana annaba kukula naye n'afuna ebirevu n'afuuka omusajja olwo nno nga tumusuubira okuba nti ayina obuvunaanyizibwa. Ekibeera kya bwenkanya okusuubira omwana w'emyaka 3 okumanya ebisiibo nti omuwemba bagusiga mu biseera bw'ebiti oba ebijanjalo oba muwogo babisimba mu biseera bw'ebiti. Lwaki? Kubanga oyo abeera mwana. Naye Mukama ayagala gwe nange tukule mu bya Mukama, tukule mu by'okusinza, tukule mu kwagala Katonda, tukule mu buli mbeera, tube mu buto, tube mu pampa, tubeere mu mata, tulye ku magumba agamba nti amiina. Tubeere abasajja banjasabiggu. Nayagala nnyo essaala eyetukula yasabibwa wano Sunday yaggwa nga Mike amaze okugwa omutabani wa Sharon ne Gordon. Omukadde w'ekkanisa n'asaba essaala yasanyuse nnyo n'agamba Mukama n'agataana gabadde gasamye tugaziika. Eyo essaala ya kikulu. Twaziika entaana mu linnya lya Yesu ne tujuzamu omusaayi gwa Kristo Yesu si mibiri gyaffe. N'agamba nobuno obusanduuko obw'abafu nabwo tumumenyaamenya ng'ali wano era tumumenyaamenya. Tetugenda kuziika abantu baffe banejja kubeera balamu kuba Mukama yatule nti no tubeerawo. Naye ebyo bikolebwa abantu abakulu. Singa twali bana obuvubukavubuka bikiru gwanda butumanyi bya Mukama nanda Mukama kale twala oba oyagadde ani atwala
tetutwala amatuma gatwala baffe bwe tutyo. Naye nga bwetwegera maaso okukola okumanya Kristo Yesu, kitugwanidde okumanya ebiro n'okumanya ebiseera n'okumanya Mukama ky'agamba n'okumanya kati ekigenda mu maaso mu nsi ey'omwoyo. Ebiseera ebisinga obungi watomanyi kikubeera kizibu nnyo okumanya ekyokukola. N'omanya ebiseera omanya kikyolina okukola n'ekisitalina kukola oba okwogera. Olubereberye 8:22 babulyogera ku biseera nti bijja kubeeranga bwe bityo, ebiseera eby'obunyogovu n'ebiseera ebyakasana, ebiseera eby'okusimba n'ebiseera eby'okukungula. Tulina okumanya ebiseera ng'abantu abakulu. Abaana abato tumanya bintu bino kubanga babebi, naye gwe nange yakula kitugwana okumanya obudde n'ebiseera. Kakati olwaleero omutwe nguyise ogenda okuwulirako, manya ebiro ate obatizibwe. Manya ebiro byo ate era obatizibwe. Bw'otamanya biro kiba kizibu nnyo okukola ekigwanidde ggwe okukola. Nga sinabakudde eyo kambajjukiza nti tuli mu kiseera kaakano, era byembanga bino okumanya obudde. Tuli mu kiseera eky'omwezi omubereberye oguyitibwa Nisaani ogwa Bayibuli. Manyi nti abasinga kufe tumanyi omwezi ogusooka ye January, February, March, waawo tubikozesa. Naye nga mazima gali nti mu byawandiikibwa egyo emyezi tegiriimu. Temulimu January, temulimu February. Naye emyezi egirimu gwe mwezi ogwa Nisaani. Nja kubikolako katono nnyo nga tugenda mu maaso. Naye kangabe bwe nti omwezi guno ogwa Nisaani gwe tulimu ogwa Bayibuli, mwezi gwa byamagero, gamba byamagero. Kubanga mu mwezi guno Mukama yasumula ensi ya Isirayiri okuva mu nsi ey'obuddu n'abatwala mu nsi ensuubize. Naye okuva mu nsi ey'obuddu kyali kyamagero okuba Abamisiri. Jjukira nti Misiri ebiseera ebyo yali nsi y'amaanyi nnyo ku mukino gwa Amerika. Naye bano abasajja Abayisirayiri tebaayina kyakulwanyisa wadde n'ekimu bwe kiti. Si jambiya, si luso, si nnyondo, tebaayina. Naye nga abantu balwanyisa basajja bagumivu, balina ebyokulwanyisa, balina embalaasi, balina amagaali, balina amagye. Naye ekyawangusa olutalo, haleluya, gaali maanyi ga Katonda. Wadde nga bo twalina maanyi, Yesu Kristo yalina amaanyi. Guno omwezi ogw'Enisaani gwe tulimu byebiro eby'amagero bya Katonda. Bw'owulira nti nno Lidiya asobola kati okutuula, n'atuula ku kitanda, mumuli okikola mukozi otyo, kyamagero okuba nti otudde. Bangi emigongo gyakakanyala, okutuula kyamagero. N'okulya emmere, mwabaliwo abamera ebigodo n'embizzi, nga biriko ne kamunali. Olowooza okugaya kugaya, sibo okugaya process nene nnyo. Naye Mukama akusobolesa n'ogaya ekigodo kyo nga kuliko ne kamunali akukwayagala ennyo nekikuwoomera n'ogamba nti amiina. Eriya Mukama era ddala yeebazibwa amiina. Haleluya. Kakati kuno omwezi gwa byamagero, gwayagala ekyamagero ekyo, eno yesizo nge turimu olwaleero. N'ogamba Mukama eno embeera gye ndimu ngikooye, guno omulimu gwe mulimu ngukooye, bizinesi yange tekula, abaana bange tebagenda mu maaso, oyo ebyo kino kiganyumi ey'emiziziko giyitiridde. Gamba Mukama ali mukapepo omulabe ofune ebyamagero byo, kubanga buno bwe budde obwabyo okukolebwa. Mukama ffe yeebazibwe. Guno omwezi gutujjukiza okuyitako. Tujjukira bwe twasoma mu Ssaani eri eyaggwa nti okuyitako kwali kwa musaayi. Mukama n'agamba abaana ba Isirayiri nti kaakano mufune omwana gw'endiga, bwe mumala okugusala muguteeke ku mabbali g'oluggi ku sayidi eno eya kkono n'eya ddyo wamu ne waggulu. Omusaayi ogwo ke kabonero akalagatu wano w'abaana ba Katonda. Era n'abagamba nti omusajja oli omusi anaabaze malayika omusi n'alaba omusaayi ajja kubayitako, ajja kubakuba nga bwe yakuba Abamisiri. Era guno omwezi gwo gwa musaayi. Mukama yeebazibwe. Bw'obanga osaba towerera kukolera musaayi mu biro bino. Omwezi guno gwa Nisaani gwe omwezi ogukulembera emyezi ebeera gyonna.
nga tulaba kino tulaba January February paka ku December ekyo gyali gya sani yagiteekayo gyali gya Mukama. Ne mu Bayibuli tusoma emyezi 12 nga tugambye tutandise omwezi ogusooka ogwa Nisaani, oguddako ogw'omwezi ogwa Iya, oguddako ogwa Shivani ogwokusatu, ogwokuna ye Tamuzi, ogwokutaano ye Avu, ogw'omukaaga ye Elul, ogw'omusanvu ye Tishri, ogw'omunaana ye Sheshivan, ogw'omwenda ye Kislev, ogw'ekumi ye Tivet, ogw'okumi n'ogumu ye Shevat, n'okusemba ogw'ekumi n'ebiri ye Ada. Era twakavaamu Ada agutumaze kuba emabega. Katusoma omwaka omupya nate mu linnya lya Yesu Kristo. Kakati Mukama atugamba tubino ebiseera tumu olwaleero biseera bikulu nnyo eri obulamu bwaffe. Nga bwe mbagambye bw'oba weeyala Mukama kkolere buno bwe budde bulinga ng'enkuba bumala okutonnya biseera biseera byakusiga. Tosoma omusana gukaalaamye osige gwe yakamala okutonnya. Kakati naffe bino ebiseera n'ebiro bye tulimu byakulaba amaanyi ga Katonda n'obulungi bwa Katonda n'okubeerawo kwa Katonda. Mukama akole ebyo ebitasoboka. Era obulamu bwo tolowooza nti embeera gy'olimu ya lubeerera mpozi nga osazeewo okubeera bw'otyo. Ne bw'oba mulaba Mukama kyusa obulamu bwange buno bwe budde okukowoolera Yesu Kristo akuviireyo alwanyise abalabe abayuseyuse mu linnya lya Yesu Kristo. Juusi nafuna okubikulirwa nga Mukama ndaga nga amanyi amabaati gabakyuma naye amabaati ago nga mayuzeyuze ng'obuziina. Kati akola ebintu ebyo okuyuza ekyuma n'akifuna obuziina n'obuntuntu oyo abeera Katonda. Ye Katonda gwe gwe wakkiriza. Bwe waliko n'agamba Mukama ndokola yo Katonda mwene, Katonda yakuwa alina amaanyi akola ebyamagero. Era Katonda oyo ayagala gwe omanye nti buno bwe budde bwo okulaba amaanyi ag'obwa Katonda. Kakati ebimu ku bye twetaagisa okuba tukula mu wa Katonda kwe kumanya budde ki bwe tulimu. Ng'ekkanisa tuyingidde obudde obulala okwera ku nsonga eno ey'okubatiza mu mazzi amangi. Kakati kaŋŋambye nti nno okubatizibwa tutera okulaba kugenda emirundi mingi oba kwa mirundi ng'ena mu byawandiikibwa. Okusookera ddala kwe kubatizibwa nga omaze okulokoka. Kuliriza, bw'omala okulokoka oba nga yavudde essaala ey'obulokozi n'ogamba Mukama nze wiikiriifu nali mwonoonyi naye olubakoma olwaleero nenenya ebibi byange era nsaba onnaaze n'omusaayi gwo onfuula omwana wa Katonda. Bw'omala n'ogamba nti amiina mu ddakiika yennyininyini nga obatiziddwa okubeera omu ku kitundu ku mubiri gwa Kristo Yesu, kikye ŋŋamba nti bantu bangi mu kika ky'ovaamu oba eggwanga ly'ovaamu nga Uganda oba olukalu lw'abaddugavu oba ensi yonna abaalokoka nga bakkiriza Kristo Yesu nga gwe bamukkiriza. Kakati bw'omala okukkiriza Yesu ono naawe obatizibwa okubeera omu ku abo mu mawanga gonna abaalokoka. Tuyita okubatizibwa mu mubiri gwa Kristo. Kama nti amiina. Kale tubikule Bayibuli. Abakolinso ekisooka tukule Bayibuli zaffe mu Luganda. Mujjukira kanisa yaffe tufuna lompeempe olwo tojja na Bayibuli ojja kuleranga lukuwuliriza tujja kugoba mu kanisa tujja kusasira naye kitugamba abeera ne Bayibuli yo tukule Bayibuli zaffe bannange. Abakolinso ekisooka essula 12 ennyiriri 13 sijja kusoma yonna nejja kusomako ebitundutundu. Ensonga eno okubatizibwa mu mubiri gwa Kristo Yesu. Wavuddewo Abakolinso ekisooka katono Abakolinso ekisooka essula 12 olunyiriri 13 tugamba bwe luti kubanga mu mwoyo omu ffenna twakola ki? Tuddemu ffenna twakola ki? Twabatizibwa okukola ki? Okuyingira mu ki? Mu mubiri
gumu oba Bayudaaya oba Bayonaani oba abaddu oba baddembe ffenna ne tunywesebwa mu mwoyo ki omu. Kati oluganda bw'obanga gw'olokose obeera omu ku abo abaalokoka era obatiziddwa omwo. Toli wekka, tuli bangi. Era toliddawo n'ogamba nze nkwatirwa ensonyi nalokoka ninzeka. Tuli bangi, nkuyanja na nkuyanja. Era Mukama ggwe yakussaako amafuta obeere omu ku mubiri gwa Kristo Yesu. Mpozi kajjo kankyongereko ngambe bwe nti omubiri nga bw'ogumanyi gulina ebitundu bingi. Kubeerako omutwe, kubeerako emikono, kubeerako amabega, kubeerako ebigere, amaviivi n'ebiringa ebyo. Naye buli kitundu ky'omubiri kyo kirina omugaso. Engalo zo zezikuliisa, emabega n'osobola okutuula, amagulu gasobola okutambula. Senga ekimu kiba tekiriiko oluganda obeera mu buzibu bungi nnyo ddala. Kati Mukama atuyita okubeera omubiri gwa Kristo nti gwe wandiba oli liiso oba oli kugulu oba oli maviivi oba oli mabegabega. Kati Mukama atuyita omanye ki Mukama atakudde okukola mu kanisa omubiri gwa Kristo oli kitundu ki era yo kikozesa otya. Mukama yatubatiza okubeera mu mubiri gwa Kristo Yesu. Okubatiza okwokubiri kwe kubatiza okw'amazzi amangi okubeera mu Bayibuli. Matayo 3:13 ne 17 tujja tusomewo. Naye awo tulaba nti Yesu Kristo yabatizibwa mu mazzi amangi. Ate Yesu Kristo yali mwana wa Katonda. Kati baba naye yabatizibwa kwesisigaza kiki nga tubatizibwa mu mazzi amangi. Era Sande enejja nakusomesa 21 tugenda okubatiza bonna abatabatizibwanga mu mazzi amangi. Era bwanga tubatizibwanga nzija sinabakuta weteketeeke era nja kusaba n'efoomu zaffe zibeere kumpi awo bwe naatuukawo awo liko tuseko bulungi nga bwe ziri tujagenda maaso. Naye tujja kubatiza nga saavisi ey'okubiri ewedde tulina tubatiza lulungi nga tubaza kumakya nnyo. Ku luno tukyusizza enteekateeka tubatiza na saavisi ey'okubiri ewedde. Mujja kukuŋŋaana wano mwenna, tujja kuteekawo entambula yaffe tugende tubatizibwe eri ekyanja oluganda mu biro. Oluganda ono alina swimming pool ku apartments ze yazitwa nagamba mubatiza abantu. Yenali manyi tuguno omwaka bwe tujja nakuddayo ng'ekanisa yino kwange wedde naye nakuterera ne tunywere gamba nti amiina. Gamba nti amiina. Era ndowooza neyoona John 19 tugire ekanisa nga bweri. Enjawulo wano wansi n'enjawulo bali tewaliiwo. Tulina okusitula ebyuma weewaawo naye tujja kunywererayo. Mukama yeebazibwe. Naye kingamba nti no naye lowooza tujja kukwatiza abantu baffe wano kuba tulina ebibatizo effe liri wano tulina bakuggwa. Naye ku luno omuliro gusembayo tugende ekyanja. Kakati kinyala kukoza okwajukizaako kwekyo nja kiddamu okukatiriza tuba tujja kuŋŋaana wano saavisi kubiringa bwe tugende ffenna wamu jamuno n'engoyika mirundi 2 zoyambadde zijja kubeera nga nkalu naye kamunonya mu mazzi tujja kunyiika bulungi nnyo otobe wenna ejja kusigala wane n'oluviiri. Kakati n'olwekyo toddawo okwebalankanyamba ate tujja kunyiika mazzi. Anyway, kwekubatiza okwo okw'amazzi amangi. Okubatiza okwokubiri okubatizibwa mu Mwoyo Mutukuvu. Mulaba wano nga tuba tusaba ne twogera olulimi olutali Luganda ng'ate si Luzungu. N'obuuza ye bano babadde bantu bagudde eddalu. Tuli mu nnimi ez'Omwoyo Mutukuvu. Ate nze nzaagala nnyo kubanga bwe tusogera Sitaani tenakaategeramu wane n'akatono bwe kati. Kati singa omuntu addaawo nga katugambe oli mugisu oli naayogera oludikya oba nayogera Obuwarabu kale naye nga banyayogera kumbe naye banyayogera tobitegeera olowooza otya? Bakugeya bakuvuma naye oba wekakasa
olukitubadde sokola oba tomanyi kanisa nabatu abeera agenda okutegeera abaana bagamba ki naye olulimi olwo lwamaanyi nnyo era kusande ejja tujja kuddamu ensonga gyetukatiriza tugikatirize nti abantu bakufuna mwoyo mutukuvu nawe mujjule gamba nti amiina Wycliffe mukama yeebazibwe ono Wycliffe mutabani wange alimo yalokoka omwaka guli kati agenda akula afuna embavu haleluya kati okubatizibwa okusembayo okwokuna kwe kubatizibwa kw'okubonaabona oba okugezesebwa kino nange nkyogera ntya teriyo omuntu ayala kwogera ku nsonga eno obatizibwa otya mu kubonaabona oba mu kukemebwa naye nga ate mu byawandiikibwa ne Yesu mwenyini eyitawo awo Luka 12:5 Yesu n'agamba nti nina okubatizibwa okukakali ennyo kwengenda okuyitamu okwokubonaabona. Yesu ogenda ku musalaba bali kubonaabona bamuwaayiriza ne bamukuba embooko 40 yasigaza kanyama ku mugongo kwali kubonaabona. Gwe ebintu byeyitamu naawe olwaleero byebyo sijabagamba nti omwana okulokoka byonna nga biwedde nseeyeeya ebyo tujja kuseeyeeya naye nga mu kuseeyeeya okwo mulimu ebintu ebikakali era ebizibu. Mukwano gwaffe gwe mbadde mbagamba bulijjo Joshua Mabonga mukyala we kwenaku olwokusatu ali mu kibuga Kampala toli yamanya kyali mukyalo ono eri mukono wange nange bamuta Sara yagwa bugwi wansi nebafuna essimu ye ne bali essimu y'omwami ne bakuba omukyala wo gwoli eyo naye omukyala agudde wali nampaka nadduka olwokusatu n'amuyoolayoola ne bagenda mu ddwaliro n'asulayo olwokusatu olwo n'olwokuna ne bagamba n'embeera onatayogera abadde atya omunafu waati ate omukyala muwakufu munene ddala alina ku nnyama naye nga takyasobola kutambula nebagambagendeko mudwaliro eddene erubaga twabeera sayizi eno buloba sayidi nomutwala erubaga ogamba azemu kakangubanguba lunaku olwajjo tuli kusimu ssaawa 9 abawanga ngamumanyi Sara agenze okubonaabona bakubatizibwa naye nga tutuna kutya kuba tuli bawanguzi n'okukirawo gamba nti amiina gamba nti amiina. Yesu ku musalaba yawangula okubonaabonako naffe tulina okuwangula okwaffe embeera ze tulinamu okunyigiriza okutuyitamu okwo tulina nga tuli bawanguzi n'okukirawo. Kakati kanzireyo ku mulamwa okubatizibwa mu mazzi amangi mwenye okuteekesera ennyo nga tulina bakumaliriza. Okubatizibwa mu mazzi amangi kulina obubonero bungi symbols. Ekisookera ddala kwe kunaazibwa n'okutukuzibwa nti bw'oba ogenda mu mazzi wansi okubatizibwa amazzi tukimanyi kino ganaaza era ne gatukuza. Bw'oba olina ebbugumu lingi onaaba n'otukula. Bw'oba olina engoye eziddugala nga zolimu olwaleero jamala ziddugala zo zenkya zitukuzibwa olw'amazzi. Tokozesa mubisi okweyoza engoye zo kubanga omubisi okutukuluza. Tokozesa na soda eyakola soda okoza n'engoye ze okozesa soda wali wano okoza engoye zo soda tatukuza ngoye. Haleluya. Wadde biya n'omwoza engoye tezitukula wadde kwete. Ekitukuza engoye ge mazzi. Amazzi kabonero akatulaga obutukuvu n'okulongosebwa. Ekyokubiri okubatizibwa kuno okw'amazzi amangi kabonero ak'okufa nti bwe tukusaba mu mazzi wansi obanga afudde naye ati n'oyimuka nga Yesu bwe yali mu ttaka ennaku 3 olunaku lwokusatu n'azuukira mu bafu. Kabonero ako kagendera omwo okubatizibwa mu mazzi amangi. Akabonero akalala mu kubatizibwa mu mazzi amangi
bwe bumu mu Kristo Yesu. Yesu naye yabatizibwa mu mazzi amangi mu mugga Yoludaani. Ono yaliyo era yagulaba mu Yerusaalemi, era nagulaba. Era akabonero kano kakulu nnyo kubanga gwe bw'omala okulokoka ofuuka Mukristaayo. Omukristaayo mwe muva Kristo, oba obumpi bw'otugamba Kristo muva Kristaayo, nti tuli bantu ba Kristo Yesu omulokozi waffe. Kakati biki ebikulu ku nsonga eno okubatizibwa mu mazzi amangi? Waliwo ensonga ttaano. Esokera ddala, Yesu Kristo mwennyini yabatizibwa mu mazzi amangi. Tetukola mu kino kwe kukola Yesu Kristo ekyo kye yakola. Nja kubasaba tubikule Bayibuli zaffe, tugende mu kitabo kya Matayo essula ey'okusatu ennyiriri 13 kutuuka 17. Bali tubikule Bayibuli zaffe, sijja kubagamba kubikula Bayibuli. Toyinza kuwuliriza bwotyo. Funa Bayibuli yo ogibikule. Naye oba tumanyi kusoma, nja kuzzaamu amaanyi gwe gigule. Mukama ajja kuyinza okusoma Bayibuli yo, gamba nti amiina. Ajja kuyinza kuba ye mwesigwa. Matayo 3. Okusooka gamba nti amiina. Matayo 3. Yange ebyo mukatono nnyo ne kutukawo. 3:13 ngere fena wamu pa 17. Awo Yesu n'ava e Galilaaya n'atuuka ku Yoludaani eri Yokaana amubatize. Ekyamutwalayo yavaawa Galilaaya n'adda wa Yoludaani nga kyekimutwalayo kumubatiza. Bayibuli neegamba naye Yokaana yali ayagala okumugaana ng'agamba nti nze neetaaga okwe okumubatiza naye ojja gye ndi nze. Yokaana kyagamba kye kino ti gwe oli mulokozi, oli mukama wange, kakati nze siyinza kukubatiza, gwe olina okukola ki? Okumbatiza. Naye laba kikyagamba yaddamu ate Yokaana. Naye Yesu n'addamu n'amugamba nti kkiriza kaakano. Wuliriza ebigambo bino Yesu yabyogera. Naye Yesu n'addamu n'amugamba nti kkiriza kaakano, kubanga kitugwanira bwe tutyo okukola ki? Okutuukiriza ki? Obutuukirivu. Bwe twatizibwa mu mazzi amangi twatuukiriza obutuukirivu. Kankiddemu bwe nti okubatizibwa mu mazzi amangi tekitwala mu ggulu. Yensonga lwaki bangi abatiziddwa mu mazzi amangi abaligenda mu Geyeena. Bwe tujja kubeerayo gamba sijja kubeerayo mu Geyeena. Tujja kubeerayo gamba sijja kubeerayo. Tugenda mu Geyeena, siri mu kanisa tugenda mu Geyeena, nti bagenda mu ggulu. Naye bwe tukikola tutuukiriza obutuukirivu. Tugende maaso. Obutuukirivu bwonna tutuukiriza obutuukirivu bwonna n'alyoka amukkiriza. Nakola ki? Genda maaso 17, genda maaso 16. Awo Yesu bwe yamala okubatizibwa amangu ago n'akola ki? Kasoma akaddako n'akola ki? N'ava mu ki? Oyinza okuva mu kintu nga tokiriimu munda wansi wakyo. Baligambye okuva ku mazzi waggulu, naye yava mu mazzi. Negamba n'ava mu mazzi, laba eggulu ne limubikkulirwa. Tugererawo. N'alaba omwoyo gwa Katonda ng'ejjiba ng'ajja ku ye. Okubatizibwa kuno twongerako, tulina okugenda wansi nga bwengambye. Tujja kuyambako n'abasajja balaga 2-3 n'obeera muzito otya. Onyekebwa mu mazzi dakiika, tejja kuba dakiika seconds nga 2 oba 1, bwoti wansi omala oveeyo nga akabonero kano tugambye ak'okufa wamu n'okukola ki? N'okuzuukira. Yesu yabatizibwa, naffe tugwanidde okubatizibwa. Ekyokubiri, amawanga, eggwanga erya Juda ne Yerusaalemi bonna baagendanga nga benenya ebibi byabwe ne babatizibwa. Ekitegeeza nti abatizibwa amazzi amangi
ateekwa okubeera ng'akkiriza Kristo ng'omulokozi we era ng'enenyeza ebibi bye. Kubanga senga omwonoonyi agenda mu mazzi ajja kugendamu nga mukalu, nga mwonoonyi, mukalu mwonoonyi, aveemu nga mubisi era nga mwonoonyi. Muntegedde bw'obanga teba kukkiriza Kristo mu bulamu bwo, oyingira mu mazzi nga oli mukalu, engoye zibeera nkalu, n'embiri zibeera nkalu. Naye bw'obanga tobonera bibyo bw'otoyingiramu, era bw'oyingiramu otoba. Naye bw'otoba ovaamu ng'otobye naye ng'oli mwonoonyi. Lwaki? Kolokokanga. Kyengamba kye kino nti amazzi gano okubatizibwa tugagenda nga tumaze okwakula Yesu Kristo ng'omulokozi waffe. Kati kwe yalokoka awo olina ebisaanyizo, gamba nti amiina. Era tugenda kunyika bulungi nunyina Yesu Kristo Mukama waffe. Omusajja Filipo naye yalinga abatiza abantu bangi mu biseera bye, era mu kwabo ne yali Omu-Ethiopian eunuch. Uganda tugamba tutyawo Omu-Ethiopia. Mukama atusaasire. Ebikola by'Abatume essula 8 ennyiriri 38 katuwa bw'oba kalina okumpi awo se. Ebikola by'Abatume essula 8 badde muwanike mu butabo bwammwe mudde musome mukaatirize. Akanonyi wano mangu ebikola eby'Abatume essula 8 kalo kafunye kutawaana 38 kagamba bwe kati 38 kagamba nti oyo ye yali mu kkanisa mu ddungu wamu ne malayika mbuzi musinyuko balesoma 7 8 tugamba bwe luti tugamba nti n'alagira eggaali okuyimirira ne bakka bombi muki mu mazzi. Gaali nga nawo awokebako ku kyenyi gali bwe kati gali mazzi mangi ne bakka bombi mu mazzi. Filipo n'omulaawe yo omusajja Omu-Ethiopia mu Luganda n'omulaawe haleluya. Kale omulaawe kale bali bamulaawe omusajja wattu ng'embuzi n'amubatiza. Mukama waffe yeebazibwe. Kikyendaga nti nno okubatizibwa kuno okw'amazzi amangi kwava dda era ekkanisa eyasookera ddala kubalinga bakola kokka. Era n'omusajja ono Pawulo naye abatiza tumulaba wano n'agamba mu Baluumi 6:4 nomukusomero ndowooza kati no dakika ntono nnyo. Abaluumi tetugayaala. Abaluumi 6:4 lutuwesebo. Abaluumi 6:4 tugamba bwe luti 6:4 tugamba bwe luti tugamba nti tetwava tuziikibwa awamu naye mu kubatizibwa okuyingira mu kufa nga Kristo bwe yazuukibwa mu bafu olw'ekitiibwa kya Kitaawe, bw'atyo naffe tutambulirenga mu bulamu obujja. Pawulo akkaatiza ensonga eno okubatizibwa mu mazzi amangi. Kakati batya okubuuza ebibuuzo bingi ku nsonga eno nga babuuza bwe manga nabatizibwa nga nkyali mu ddiini ey'Obukatuliki oba ba Anglikani, bwe mwana okulokoka kiki ekimbatiza amazzi amangi ate nate? Kituufu obatizibwa amazzi bakulako obuuza obutono mu kyenyi, naye Bayibuli si bwegamba. Kitugwanidde okubatizibwa amazzi amangi. Era ekibuuzo kyakibuuzibwa y'okubatizibwa okwo okuyiwako mu kyenyi kwavaawa. Naye mu theological school musajja tuyamba n'atunyonnyola yali omusajja muyuvu ddala. N'agamba ebyafaayo bigamba bwe biti nti mu myaka emingi egyo waaliwo kabaka mu nsi y'ensi y'Abangereza. Kabaka n'alwala obulwadde bwamutawanyiza ddala. Bamala okulwala n'agamba bannange ngenda kufa naye munsomerenga Bayibuli buli lunaku. Kati omusajja yasomanga Bayibuli yakola ekitabo kya Matayo
abakisoma n'atuuka wali n'agamba mugende mubuulire enjiri mubatize munyina kitaffe n'omwana omwe omutukuvu. Kabaka kyava abuuza lwaki nange sibatizibwa? N'omugamba ssebo ow'ekitiibwa Pawulo okubatiza naye ensonga ziringa 3. Esooka oli mulwadde, ekyokubiri budde gwa butiti bunnyogovu. Tetuyinza kukola kabaka netumuteeka mu mazzi aganyogoga. Tetusobola okukola kyokka tufuneyo obuusi obutonotono tukione ku kitanda tukubatize wano. Bw'oli wano okupona tulikola amazzi amangi bwe gutyo bwe gwali n'abatizibwa. Bwe baakiraba ne bagamba tusobola okukikola bwe tutyo. Kati ekyennaku ne kikwata akati ekyaveeyo. Mukitegedde? Naye embatizo yasookera ddala y'amazzi amangi okubatizibwa. Tugende maaso bugezi bannange. Njala kuwumbawumba ki kye tulina okukola okubatizibwa? Ekisooka, kkiriza Kristo ng'omulokozi wo. Bw'oba walokoka olwo otuuse okubatizibwa. Ekyokubiri, weewandiise. Bane miyimuke mpapula zaffe zirudda wa? Bw'obanga tobatizibwa nga mazzi mangi, teeka omukono gwo waggulu. Bw'oba ojjuza mu foomu eri oyinza okugussa wansi. Bw'oba ogijjuzanga wanika omukono gwo tukulabiko. Weera okubatizibwa eno sande eddako eno sande eddako. Abala baliwo bannange bonna abaseera mwabatizibwa. Jjirya abewandiisisa nga baganda bange mulwana n'abalala. Ebyo bannange abalala teri omulala. Kale bwebanga kyekyo wewandiise ogizemu foomu eyo. Foomu ejja tuyamba okuwandika certificate ennungi obeere ng'ojjukira olunaku lw'obatizibwa. Ekyokubiri, okuwuliza samoneno olwali kikulu nnyo, naye wabanga era ebintu ebiweebuuza jangu ku Lwomukaaga luno olujja tekwerawo limu ebibuuzo ebisinga ebirala. Naye ne mu wiiki ennyingi wabwe n'obudde ku essimu jangu tumere okunyonnyola. Ekyokusatu, sande ejja ku ssaawa 7 ejja kubeera wano nga tumaze saavisi. Ejja kuba ziri wano tuve wano ffena tugende ekyanja tubatizibwe. Nga bwe ŋŋambye jangu n'engoye za mirundi 2. Ogenda n'okola omulundi ogumu zijja kuba nga zitobye zonna oddeeka nga bakubuuza ye gwe obadde otya ate asalimira mu makubo ng'otonnyanga atonnya ebitaliimu. Kale nga maliriza, okubatizibwa kintu kikulu nnyo. Bwene bwe tulimu olwaleero okubatizibwa mu mubiri gwa Kristo Yesu n'okubatizibwa mu mazzi amangi. Omwezi tulimu mwezi gwa Nisaani gwa byamagero, era mu biseera nga bino bwe biti bwe tugondera Mukama ne tubatizibwa oba okugondera Mukama mu ngeri endala yonna tufuna ebyamagero. Beera omusajja omugombe eri Katonda, beera omukazi omugombe eri Katonda, beera omukazi oba omusajja akkiriza Mukama akole ebyo byamagero eby'obulamu bwo by'otayinza na kukkiriza naye nga tekisoboka. Mukama ffe yeebazibwe. Mukama ffe yeebazibwe. Nja kusaba ozibiriza ku maaso ge nakiiko myokka, zibiriza ku maaso g'oluganda. Mukama omwebaze ekigambo kyo kifunye olunaku olwaleero n'ebiseera bye tulimu eby'omwezi gwa Nisaani n'obudde bwe tulimu obudde obw'okubatizibwa mu mazzi amangi. Mukama mwebaze olw'ekigambo kyo. Genda maaso Mukama mwebaze. N'ekyokubiri, genda mu maaso mwebaze Yesu eyafa n'azuukira. Kubanga mu kubatizibwa tukola akabonero ako olw'okubanga Yesu Kristo yafa n'azuukira. Mu mazzi amangi tuka wansi naffe tufa, otuvaamu tuzuukira. Yesu mwebaze, genda maaso mwebaze nti yafa era n'azuukira. Mukama tukwebaze. Mukama tukwebaze. Senga tewafa tekyandisoboze kubatizibwa. Naye olw'okufa kwa Mukama tubatizibwa mazzi amangi. Naye ate bwe tuba tufudde tulizuukira. Mukama tukwebaze. Mukama tukwebaze. N'essaala esembayo njala yimirira ku magulu go dakika emu endala yokka emu yokka ogambe Mukama akunyweze mu bulokozi bw'wafuna. Oleke okuddirya wadde okuwola naye obeere ng'okula bukuzi genda mu maaso. Mukama mugambe akunyweze. Genda maaso Mukama mugambe
njigiriza okusaba, njigiriza obwetoowaze, njigiriza okwenenya ebibi, nkule mu kusiiba, okusoma Bayibuli, okuŋŋaananga. Genda maaso Mukama omugambe. Yimusa eddoboozi oluganda, sina amaloboozi. Yimusa eddoboozi oluganda. Rabasali. Reboterere baregaze. Rimoterere baregaza ya magasara. Riboterere baregaza ya magasara bare. Mukama tuyambe tukule. Tuleke Mukama okukona nga tumaze okulokoka. Ng'emmere bw'ekona nga tekyajja. Mukama tuyambe naffe. Tukule mu kusaba ne mu kusiiba, okusoma Bayibuli mu kuŋŋaana. Ate Mukama tubatizibwe. Mukama olukinnoomala n'abakubatizibwa akkirize abatizibwe, kubanga obudde bwe buubwo, ebiseera byebyo. Ribosa rabasali reboterere malere rabagazara rabarere balere reboterere barere baregazarire bariyararabayire. Oh Lord our God, Mukama tukwebaza.